ebigambo byaddugadde dda. Kakati video soko jimpere ekigalo tutandike n'obutambi buno. Nkusaba owulirize obutambi buno wadde abwogera tomwagala buwulirize. Tusimbule omulundi gumu video ng'ogiwadde ekigalo buwulirize. Bobi Wine n'amala akyuka. N'akunga bannayuganda twekalakaase. Tujja abasajja bano mu office ze balimu. Mwe babbira ssente. Amalwaliro gonna gabeerenga galina buli kyuma eky'omulembe. Nze Mwami Museveni muvaako n'engeri wa Bobi Wine. Kide mwesewulire basajja mivule. Ku lw'ensi yange Uganda. Bulumi Bobi Wine. Era by the way, nze emirundi gyonna government eno gyenkutte, government eno gyengobyedde ku mulimu, ne baggalawo zi radio station kwenkolera, ne baŋŋana okukola ku zi TV, ekigera ne bansikaasikanya ne bantwala gye bansibira, babadde banvuunana kulumirirwa ggwanga lyange. Abantu baga nti baagala nnyo mivule kikabwe kityo. Bobi Wine n'agamba nti njagala miliyoni y'abantu twekalakaase otyo tujja ababbi bano mu zi office. Mwami Museveni tagenda kundaba, agenda kumpulira nga ndi wa Bobi Wine. Wuliriza omulamo gwa video yaffe gujja. Omulamo gwa video yaffe gujja. Nakugambye tugenda kutambulira nnyo ku bigambo bino. Omanye ki ekigudde ku Uganda Airlines bagisabudde batya. Kakati wulira n'akatambi kano tusimbule lumu. Wandibadde ne theater yo, wandibadde na biki. Naye nti gotoya nembaga nti mfune kimbu sente. Kati nengamba nti ne sente nzikozese eki. Owulidde ate mfune sente naye babuuza nzikozese eki. Nze sente zintabula butabuzi nange. Owulidde. Sente nze njagala kuba na ntonotono. Nsobola okusigaza okulowooza kwange. Otherwise sente ziyinza okummalako okulowooza. Okiraba. Nife tusaba n'amaanyi gaffe gonna tugaggawale tuli ensi. Nammwe gye muli. Nammwe gye muli. Naye nze sisaba bwe nti. Awulidde nze ŋŋamba nti Katonda mpa ekyo ekimmala nsobole okugabanira awamu ne bannange emirembe egitaliggwawo. Amiina. Kakati nno video ketandike. Ampuliriza? Nkusaba n'obwombe video no soko jimpere ekigalo nga tonaba kubanga ojuwa ekigalo. Era ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi ogwa AKTV ogw'enkyukakyuka mu Uganda. Era video zino nkusaba osharingire banno bonna nga bw'osobodde. Information eno bagifune. Kakati mukwano gwange ampuliriza. Amaziga, ebiwoobe byamaze dda okubeera nga bisaanikira obanga bibuutikira bannayuganda abasoba eyo mu 223. Kakati nno nsumulula wuliriza ogenda kubeera nga otegeera. Wabula video ya leero erimu obutambi obulala bungi nnyo bugenda kubeera nga tutambula nabwo mulundi gumu era ng'enkola yaffe bweri nga tulaba kino tulaba kiri bwe tudda ku mulamwa. Kakati mukwano gwange ampuliriza. Omusajja Alex Mukulu avuddeyo n'akugamba tayagala sente nnyingi. Tayagala sente nnyingi kumuziba maaso, kumujja kumulamwa, kumujja kontegeera ye. Bannayuganda bangi bemulabye. Kati ng'oyo omusajja bw'otandise naye amayirwa ng'abasajja mivule, oyo yali munnansi munnayuganda. Lwaki njogera nti yali munnansi? Kuba kati ensi be bamu ku baagitunda. N'alya ssente n'avaako obwandastandi. Wabula balwa okubeera nga bawaayo akasente ok'okumusasula ng'agamba nsobola okwegatta ku Bobi Wine olw'okubanga akasente kaamumalamu. Mulabye abasajja nga Charles James Senkubuge ayogera ebitajja mu myaka gye, ebitajja mu myaka gye, ebitajja mu professional z'alina n'asobola okubeera nga abyogera ne bamukozesa. N'abalala bangi nnyo ba Eddie Kenzo ba Gravity n'abalala bangi mbalabye nga bakozesebwa olw'okuba nga baweerwa akasente okusobola okubeera nga balaba ebikyamu babifuula ebirungi, weewaawo nga bibi basobola okusigala nga bagamba nti birungi. Era ekirungi tebasobola kyogerako nti kirungi, basigala bagamba nti kibi. Wadde kirungi bakiyita kibi. Kakati abasajja bano ampuliriza be bamu bavudde ku president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne babeera nga bagamba nti mukopi yagaba kakadde kamu katolubwama, yagabye emitwalo 10 mu kufa kwa Ddeewo omuyimbi. Kakati njagala ojjukira akatambi kano katono nnyo olabe ssente omusajja ono ze yakwata n'agabira abantu oba oliawo abali beetaaga obuyambi, kubanga sente sizakujajamya. Tusimbula n'agambye video eno ogenda giwulira ogitegeera empola. It is my pleasure to hand over 13.5 million shillings that we collected from friends
from Uganda and abroad. Olunaku lwaleero abantu beekaseese baakujaguza anti Bobi Wine abawadde miliyoni 13.5 zibayambeko mu kaseera kano akabi ennyo. Nakugambye Kawongo aw'obwongo yajja okukategeera. Pulezidenti azze akola ebintu bingi mwami Kyagulanyi Ssentamu oba olyawo bangi nga bagamba nti ono mukono gaamu. Kakati nkujjukizako katono nnyo yali akutteko miliyoni zisoba mu 10 miliyoni 13 n'emitwalo 5 n'azigabira abantu beekaseese we babeerera obubi ng'amataba gabayiseemu enjala ebali bubi. Kakati ono lwakutteyo akakadde n'akawayo ng'amabugo ensi yonna eyogera. Lwakoze ekirungi nga kino tebakyogerako era kibaluma nnyo. Kakati abantu ngabo abaagala okubeera nga batunda ensi yaabwe n'okubeera nga nkugambye nti ebirungi babirabanga bibi ate ebibi bo ne babirabanga birungi. Era ono bw'avaayo n'agamba nti bannange twekalakaasa enguudo mbi abantu abo tebavaayo. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mitembo gye buvuddeko avuddeyo n'akunga bannayuganda nti tugenda kwekalakaasa nga buli ewali ekitooke wonna tukisimbawo okulaga obutali bumativu mu nsi yaffe twetaaga enguudo ennungi. Omusajja gw'otandise naye amanyiddwa nga basajja mivule avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine bw'amala n'avaayo n'agamba bannayuganda kakadde kalamba muveeyo twekalakaase olw'amalwaliro nsobola okuvaayo. Kakati bwe yayita bannayuganda okwekalakaasa ku lw'enguudo embi buli muntu z'alaba buli munnayuganda z'amanyi ezitwala abantu mu malwaliro ne batasobola kubeera nga batuuka ezitwala abantu oba olyawo mu bibuga eby'enjawulo ne batasobola kubeera nga batuuka olw'obubenje. Abantu bano tebaavaayo. Kakati essaawa zino bebamu bebagamba mbu bw'avaayo nvaayo wabula waliwo obubaka wadde tuli mu struggle ampuliriza bw'olina okubeera ng'owuliriza buvuga Honorable Geoffrey Lutaya bukulu nnyo. Nsaba obuwulire tugende mu maaso. Teriyo mukazi asobola kuguma bugumi nga gwe omusajja osigadde olinga agamba nti olina amutagambwako wabula communication bwojja n'otwanamuna sorry n'omunnyonnyola ng'omuntu ne mutuula naye addamu n'agamba waayo omuntu ono alina ensobi naye mu amagezi banga mu byonna oyogeranga atalina maanyi byonna ekyo nkigamba nnyo abasajja ne bw'onaabeera ng'olina omusango ng'olina ssente empitirivu naye nga tosobola kugenda na mukazi wo bulungi kwegamba ng'olinga agamba nti ssente zijja bimala nina kino kijja bimala tebimala wabula kano ke mutuula ne mwogera bagendanga okulaba nga waliwo n'omukazi yatuuka n'agamba nti ayo bino bayeesiba ku musajja kati omukazi oyo nga tamanyi ti omusajja gwayogerako gwe yeesibako omusajja asuze yeegayirira mukazi we neba otafukamira okunnyonnyola omukazi o tekyetaaga kufukamira wabula kumubuulira mazima n'omugamba nti ensobi zibaawo naye nze ng'omuntu yegwe muntu gwenkolaki gwenjagala omukazi akitegeera n'amanya nti olina oba obusobisobi naye ye gwokolaki gw'oyagala so ekyo kisoboka bulungi nnyo nga nkujja mu bubaka obwo ampuliriza nga bwe nakunnyonnyodde nti Uganda Airlines ye Uganda y'ennyonyi ya Uganda oba ekitongole eky'ennyonyi ya Uganda era ng'eno yaddizibwawo esobole okubeera ng'eyamba bannayuganda oba olyawo abasuubuzi ku ssaabo abagenda okutalaga amawanga amalala okukola emirimu egy'enjawulo. Ampuliriza bannayuganda abawera 200,000 kimaze okubeera nga kikakasibwa bali mu ggwanga erya India bavunda bali mu ggwanga erya India batokomoka bafa anti bano baatwalibwa nga kampani z'abasajja bano zennyinnyini ezinoonya emirimu ze zabatwala mu nsi eyo nti zibafunira emirimu wabula zadampingayo badampinga. Kakati bano tebalina ayamba tebalina kyakulya tebalina kyakwebikka tebalina waakwegeka luba wabula gavumenti ya India erayidde nega nti abantu bano bwe mutabakima tugenda kubeera nga mukwano gwange tubasasuza obulindo bw'essente wabula gavumenti ya Uganda evuddeyo nega ate nadde n'ekikumi kyesobola kubeera nga eteeka mu bannansi bano. Ekikwewuunyisa Uganda erina kampuni ey'ennyonyi namba naye ennyonyi eno weebuuza ekola mulimo ki nga munnange njagala omanye nti ebiseera bingi nnyo ensimbi tuziwulidde ezibbibwa omuwumbi n'obuwumbi nga ziri mu maka g'abantu ng'oliddeko omukyalo wa NRM yabbibwako obuwumbi 2 nga buli mu nju ye n'essente endala mpitirivu nnyo ezze nga zibbibwa ku bannayuganda. Bannayuganda bangi kigambwa nti bali mu ggwanga erya Bama abawererako ddala 30. Omukulu amayiddwa nga Honorable Muwadanku Nnyingi yatugamba basoba ne mu 10 bali eyo baawambibwa bateekebwa mu buyeekera. Gavumenti ya Uganda tefaayo. Bannayuganda bangi abaasiraniye mu ggwanga erya
Misiri Egypt government etugamba bali abantu 30 naye okusinzira ku banoonyeza bagandi bano basoba mu 10 tewali ayamba kakati njagala olaba akatambi kano ampuliriza goyogera nsonga ki oteeka ki mu comment ku nsonga eno Uganda Airlines weeri esente z'omuwa omusolo zibbibwa enkya n'eggulo nga Munnayuganda afa tokomoka ebweru yalemwa okubeera ng'afuna emirimu mu nsi ye n'asalawo anoonye ebweru ne kigaana balemeddwa okumuzza. Kyolina omwana kiri ekintu kimu wobeera ng'oli Munnayuganda ng'oli munnansi oliwo ku lulona lwa Katonda gavumenti yakuvaako yeekolera byayo nawe weekolera bibyo. Tosobola kuŋŋamba ng'olina ennyonyi ng'olina munnansi wo asaanidde wabweru wa Uganda gwe n'ovaayo n'oyisa statement ng'egamba oyo munnansi sobola mmuyamba siina ssente. Kyokka nga mu kaseera ke kamu oyina bammemba ba paaliyamenti abasukka mu 5 oyina kabineti y'abaminisita ng'obona bonna basasula omusaala nondavaayo kugamba bannange ku lw'ensi yange bannange baminisita bange ne bammemba ba paaliyamenti tugenda kuba abantu basalako waakiri miliyoni emu buli mwezi tusobe nga tuyamba abantu abo. 450 Ugandan. Minisita ombezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga John Mulimba leero lwayanjulidde Parliament ekiwandiiko eky'enjawulo ekikwata ku bannayuganda abali ku mawanga. My minister advises all Ugandans in Egypt. Minisita agamba nti bannayuganda 2 bonga gavumenti be bamanyi nti basobeddwa mu ggwanga lya Buyindi ng'abasinga ku bano tebalina nsimbi zibazza ku aboobwe. Current reports from the Ugandan High Commission in New Delhi indicate that they have up to 200 stranded Ugandan ladies, mostly victims of human trafficking, who want to return home but are unable due to lack of funds to purchase air tickets. The mission does not have adequate space to accommodate them. They were trafficked under the guise of jobs which are not there. Emisiri, Minister asoose kutegeeza nga gavumenti bwetamanyi muwendo gw'abannayuganda baliyo wabula alipoota ze balina ziraga nti bannayuganda nga 6 be basobeddwa eyo. Some of the immigrant groups have already submitted approximately 60 Ugandans in need of evacuation and stating that they are unable to meet the conditions set forth by the Egyptian government. Wabula gavumenti ekawang'amudde bwetegeezezza nga bwetalina nsimbi za kubakomyawo era ne bawa amagezi wamu n'ab'enganda zaabwe okwekwatakwata bayambagane. At the moment mujjukira wano omugenzi olanya baamuteeka mu nnyonyi omuntu ogu omu nga mulwadde ne bamutwala paka wabweru wa Uganda. Kali mu kaseera kano ng'olina bannansi abasoba mu 2 nga bali stranded notasobola kuŋŋamba nosobola osindika ennyonyi newonga bano waakiri buli wiiki baliteyo abantu 5 basobola okuggwayo ye omuntu alumirirwa abantu be. Wano mwakwata lwabo ogwo ne muwa biliyoni 2 ayigize just abantu okunywa just kaawa. Kale wulira sente z'omuwi w'omusolo. Wano omukazi w'enaaleemu mu nnyumba ye bamubbako biliyoni 2 nga ali just ali nazo mu nnyumba. Kale n'owulira sente ng'ezo n'ovaayo mu kaseera kano noyisa statement ng'ogamba awo waakiri beeyambe batya nga baavu oyire baagenda obatwala mu ebyo ebintu nga baavu tebalina ssente. Kale mu kaseera kano olowooza bagenda kukola batya okubanga bavaayo ebyo nabina mmwe mubireeta mwagana ofunira abavubuka emirimu mwekkusa n'ambuto zammwe. Kale mu kaseera kano ovuddeyo lwa statement tino beeyambe batya nga ekyabatwala wabweru kunoonya ssente. Ampuliriza eyo ensi Uganda mwoli mwe muli n'abaana bo n'abazzukulu bo mwe balibeera bw'oliba obafunye. Kaakati nno ebyo nga bikyali awo nteera mu komenti oyogera nsonga ki ku nsonga eno nagambe twambala ne Haji Miti omusomi w'edduwa kale bw'oba olina ekizibu ennamba gy'olabawo ya Haji Miti okoonako mukoone n'embeera nga mukwatagana ku WhatsApp. Kaakati mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza nga bw'olaba abantu nga Gravity bano be bantu abavuddeyo okubeera nga be bamu kubasiranya ensi yaffe bano ebibi babifuula birungi ate ebirungi tebabirabirako ddala bwe tuba tubikoze obanga bikoleddwa oludda olwa opposition basigala bagamba nti bibi. Kati abasajja bano be bavuddeyo ne balandika okubeera nga bateekawo diversions ez'enjawulo oba oliawo basobole okubeera nga babika omulamwa ogw'okubeera nga tukyusa ensi Uganda okugitwala mu nsi ensuubize nga tukulembera President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati waliwo obubaka buno obw'omusajja ono Gravity omuntu gy'obwamuweebwa. Kaakati nzo okuba tewabuulirako obanga tewabumanya buyiseko kennaku naye nsaba tubuulirize tubutegeere abantu bano tubategeere ne baba bazze mu kkuba ewaffe ne baba batambudde mu kkuba eyo ne baba bazze kuyimba abantu bano mubaboole kubanga abantu bano
tebagala nsi yaabwe. Kakati nno Ssaabasajja Kabaka wangaale nagambye video nkusaba jimpere ekigalo era mpya nkusaba subscribing kulugwe mukutu gw'omuntu wawansi ogwenkyukakyuka kankulekeremu akatambi kano okabulire. Abadde abasinga obuyinza alinyira gravity omutujju mayira gravity omutujju amanyege originale amazaale ye Galson Wambuyi aga gravity omutujju e stage name ubagiganonya sente bulo bakanjala babukusaliremu era babukuwereze bulungi nnyo. Muganda wange Galson Wambuyi nkulamusiza akaspenti oli bulungi je baliko gyotusaako engalo nze ngenda kwawukanako n'abantu bonna abakedde okusomesa n'okubuulira njagala nkubuulira amazima gali bwe gati. Tukimanyi bulungi nnyo nti gw'omu ku bavubuka abanoonya okubeeza obulamu bwabwe mu ngeri yonna esoboka oba ssente ozifunye otya kasitoba ng'ozirina naye kyannaku nnyo okuba nti bagenda kukozesa ensobi gy'oli ejjusa mu bulamu bwonna. Ensobi yeriro ddawa ebiseera bisinga eyatya okubuulirirwa asisinkana ebizibu bingi nnyo kyobula baga nti obutebuuza butambuza mu mazzi ekiro. Muganda wange Galson Wambuyi eke gravity omutujju industry ento gimazeemu bbanga ddene Katonda badde akublessinze n'emikisa naye olw'okuba nti okulyankuzibwa kyekizibu n'okwagala okugaggawala amangu kyekizibu kyammwe yensonga lwaki Museveni ne Sali Musale banoonya nnyo abantu abangwirwa okufuna okwagala ensimbi n'okufuna ffeemu bakozese nga tebeerowolereza kati gw'omu wagwa mu katego k'abaana abaami. Oli mwogezi mulungi tukumanyi era otinkuula entalo oli kafulu naye tonnafuna akucyalenjinga naye gye bujjo ojja kifuna mu bujjuvu nga bw'okyagala ekisookera ddala. Okuva nga General Kayihura akyali Inspector General of Police yakukontaktingako nga Kyagulanyi yakamala okufuuka MP ogezeeko okumulumba yali akusuubiza miliyoni 2 oze bakozesa okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwewala ekyo tuba tukimanyi mu records kimanyi. Ekyokubiri bakozeseza nnyo okujja okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akusiirikira kubanga talina budde oli mwana muto. Ekyokusatu ne bondo ziribanga mu nfuufu engalo zino tezenkanankana waliwo omuntu aba akusinga aba yakusinze tosobola kwenkana Kyagulanyi ate tuli ba Kyagulanyi ne Kyagulanyi tasobola kubeera Galson Wambuyi Kyagulanyi Kyagulanyi kakkana n'akatono koolina baleme kukozesa nsobi wasinzidde gye wasinzidde n'oyogera ebigambo bino. Obuvidiyo buno mwabula naye ninawe ngenda okubategeera mu mutaategedde obuvidiyo buno mwabulabye naye ngenda kubanyonyola musooke mutegere ekintu kino. Kati ate zino olwaki mbasizeewo nezitaliko kyakusinga abali bagamba kino temuzifuna bazikolemu ebiralo nza baabo bakati ebirala ki bagamba zimbe mu kiruddu si nzimbe muzimbe kiruddu endala waliwo n'endala waliwo n'eyekawempe ezo zimala owaayi lwaki bwe muzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegere sente bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe. Oba wakanyiza ebigambo bya principal yani Bobi Wine yagamba bazimbemu ekiruddu Bobi Wine mugagga lwaki yetakwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu kiruddu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kiruddu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yennyini azimbeyo Yibamuzaala. Okay, ngatumaliza waina concert abayimbi abanene batakubeera ne twa ne Fix America tele muyimbi munene yamubeereddeyo ya. Munene. Ate kati lwaki nze nebeererawo. Nange saabaddeyo so nabadde busy. Alright. Wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mugagga asooka azimba amalwaliro wali mu kigulalo gye nkugambidde nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Kyagulanyi sigo w'omusolo era sigo demandingako services gavumenti yeyino zikuwa ku ssente omusolo gw'osasula kyekisookera ddala okitegedde bulungi nnyo bw'ogamba Kyagulanyi mugagga yes mugagga naye ssente yakola nkole tebaamuwampe kyenjagadde okusooka okutegeeza kati bwavudde awo olw'okuba nti olimu omukono gwa state abalamu nakye mutaategedde kankibanyonyole bulungi ne media ze batakigenda kibagamba omwami ono ali mu kakundi ka
kisawo vuga Salimu Salera ya mutwalaganya okukola ebintu bino byonna bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo ne bamugamba agende alumbe premises za Kyagulanyi atwaleyo trip y'omusenyu ne cement nga ekintu kyakola kibayita provokinga omuntu nga in return bamukoleko obulabe ku One Love Beach then Kyagulanyi bamukwata bamuguleko omusango ogw'okukola ki ogw'okuba omuntu kubanga bamunoonyeza buli anga alemye okumufuna omwami ono njagala kujjukiza Gravity Kyagulanyi abadde n'entalo eza music okuva ebbanga lyonna ng'agulana ne Kamiliyoni agulana ne Bebe Cool ne Bebe Cool tajjangako kamooca kukola olutalo wadde okuteekawo ejjinja wadde ogenda emagero suula wadde akabokisi ka biscuit oba akaswaki kono bogenda ku One Love Beach busaba n'asulawo ekintu kyonna. The same applies to Kamiliyoni n'abala bonna kabere Kenzo takolangako kintu kya busiru kugenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo ekintu kyonna kyakoze no takikolangako kati goloko bakukozesa ensobi gye bakukozeseza kanji kubuulire era ne TV ne radio bali bannakyogerako go bakusindika ogende ku kifo ky'omuntu bakoleke oteekawo ebintu bakoleke fujjo go bakufuule akanyewa kabagenda okukwatirako Kyagulanyi kubanga bakusindise gwe okole fujjo then waveya bakoleke fujjo wa Kyagulanyi bakwate Kyagulanyi eyo move gye bakutumya okukola nkyamu omwami bwe yamaze okwogera ebigambo bino yasindikiddwa naawe bwa ssente n'akamotoka n'agenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo bino wammanga ndi ku One Love Beach Busabala contribution yange gye nabasuubiza yiino sementi omusenyu just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busabala ye artist asinga ettaka okitegeera so njagala tulidinge by example esobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'e Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu twagala zimba eddwaliro ngenda nzimba ddwaliro yaman so principal yencontributing obutangwa sementi bubiri n'omusenyu obutangwa sementi bubiri n'omusenyu n'omulala n'abala batandikirawo tulina ozimba eggwanga Uganda omusenyu guze sementi wuno n'ebira tubeera n'emitayimbwa tugenda leeta tugenda zimba eddwaliro e Busabala ale omusenyu jafuneka ekyokugjawo tegera oguyingize principal okumukwasi ngezezangu munoonya ku ssimu simufunye nekati nibyo mbirese tuzimbe eddwaliro yamanja sibiraga 10 ku 10 yabo omusenyu funeka ekyokuyingiza kale kati mukulu Galson Wambuyi ekyo kyokoze Salimu Salera yakutumye okole kye bayita provocation kubanga state ebaddewo already ngina kyerindidde ne media yinza okubanga ebaddewo somewhere somehow nga balinda reaction ne olwokuba nti mwe mulowooza nti buli kimu kigenda kubeera ky'amaanyi era nga mwagala kukwata Kyagulanyi buli mu ngeri yonna esoboka ekyo kikyamu mukulu ekisookera ddala ekyo kikolwa kyokoze bakita trespass ogw'omusango wa naggomola wano mu Bulaaya oba mu America oba mu Bungereza oba Canada noyita ku property y'omuzungu yenna gyenna nga talina akubirawo ekyasi era ne mu kkooti omulambo teguwooza na mu mutungu wa trespassing. That is a criminal trespass. Era omuzungu anakuba ekyasi nga talina gwe yeebuzaako ne kkooti n'omulambo neegusiba. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze ekyo bakiyita provocation of the highest order. One,
omulamuzi ajja kubuuza Kyagulanyi yalanzeeko wantu wonna nti agenda kuzimba eddwaliro e Busabala nti oba yeetaga contribution no after already video esoose wayogedde ebigambo byatannakutumako omanyi bannayuganda njala tubeeremu amagezi gravity olina fame yes tukkiriza nze nagga sigenda kuvuma ngenda kusomesa nibakaba bakusindise bategeere omuntu gwe bakozesa nti singa ofuna obuzibu amateeka tegagenda kweyimira kati kino nkikubuuza nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kwennyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalima okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 07528871515